okubira tuli butola bwa kuyege bwa malusu na dokoli yeru wachi nkulwisa James Tenywera ge gabulijjo njagala ntandike n'olupapula lwa Daily Monitor luno lukedde okufuluma kakati. Daily Monitor amawulire galeese agamba nti poliisi egenda kutandika okolo bwambega mbega mungeri ya mbega kanzu n'okumanyira ddala mikolo ki abantu gye bategeka mu nyumba omwo luddawa ne bakulaga wano omukuku gw'ebbaluwa ogwawandiikiddwa abaduumira poliisi mu tundutundu erya Kampala eddene n'emiriraano ye Kampala n'emiriraano oyo nti balagiddwa mu bbanga lya nnaku 10 babeerenga bamaze okutuusa ku kitebe ky'abambega amawulire gonna agafa ku mikolo egitegekebwa mu bbanga ery'emyezi 6 egijja. Oba olinayo omukolo oba kiki poliisi erina engeri gyegenda okulumika emanye kiki kye mwogerako si nsonga oba bya bufuzi oba byaki naye mu myezi 6 mu nnaku 10 babeerenga bamaze okutegeeza ab'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango kiki ekitegekebwa wano na wali. Ojja kulaba amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba gaagana amalala agatongozeddwa mu bitundu eby'ekabula soke mu disitulikiti y'e Gomba. Omukulembeze w'eggwanga yasinzidde eno n'agandi bamusiga nsimbi nga mukozi omulimo nti wabula n'abasaba ti amasannyalaze gano ge mutongozza mukendeezeeko kasente ti omanyi mu ggwanga lino abantu bangi ensimbi zibeekubya mpi nti kale nno bwe rutyo ebbeeyi yaago ate singa eneemala n'epaaluuka mubayinza okuviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Naye kale ababaka ba palamenti batabukidde Justin Bagenda eyali akulira okulondoola emirimu mu banka enkulu eya Uganda ne bamugamba nti kyava ku ki nga wali okimanyi nti kakulu takulira mpya 2 endege tezivugira mu mazzi watuuka otya okwekomya obuyinza obw'abannamateeka ba banka enkulu eya Uganda n'otanula okukola emirimu gyabwe wakikola otya nga ate wali omanyi. Ojja kulaba wano bakuyewo ekifaananyi kya Justin Bagenda wuno wano ng'ali mu kakiiko ka palamenti kali akali mu kwokukunya aba banka enkulu eya Uganda n'okubabuuza 4 na 5 okubifa ku nsonga eno. Poliisi ekungubagidde omusirikale waayo eyali omusirikale waayo abadde asinga obukadde Josephine Kakooza ne bakulaga engeri y'enjawulo gye yakakkalabyamu emirimu mu kitongole kino ekya poliisi. Kakati ate Omunyarwanda wuno abadde kafulu mu kukola emisono okwolesa okuyimba n'ebirala bamuseebulayo omwezi gumu okutuuka ku mbaga ye. Laba ate n'ababaka ba palamenti mu palamenti ya Bungereza ya House of Commons nabo ne bakulaga nti baabano balina bye boogedde ku ggwanga lya Uganda n'engeri gye liteekwa okukolamu okuyisibwamu ku ngeri y'enkola ya demokrasiya. Ojja kulaba wano biki bye boogera ku nkola ya demokrasiya ow'ekimmemmeta ayimbirirwa mu Uganda embeera egyalimu n'engeri byonna bye bikwata ku nsonga eno. Bungereza kiki palamenti ya Bungereza ababaka wa palamenti kiki kye bagamba ku nsonga eno. Ojja kulaba biwandikiddwa wano ku mukogo gw'olupapula ogwa Daily Monitor ku mukogo gw'okusatu. Kakati ate bova kwago ne bakulaga gavumenti ewaddeyo obuwumbi bwa siringi za Uganda 29 eri university zaayo zisettendekero eza kuno mbunaye era abakulira settendekero zino bakyeremye bakubye embugo mu kyoto bakombye kwebaza eriibwa ne baga nti wadde nga mutuwaddeko ezo tuyinza obutatandikirawo mirimo naye ne bakulaga ensimbi ze bawadde okusasula abakozi ku settendekero emakerere wano obuwumbi 13 ekyambogo wali obuwumbi 3 n'ezigwamu Gulu University obuwumbi 2 n'ezigwamu ku mobs nayo bawaddeyo obuwumbi 2 bwe butyo ate eri ku eyembalala nayo ya Science and Technology Mbalala University of Science and Technology nayo bawayo obuwumbi 2 n'ezigwamu Busite Maka umbi kamu n'ekitundu Kabale nyingi ojja kuziraba wano Moni Soroti n'endala gye biggweredde ng'obuwumbi 29 naye baabano abamu kubakulira settendekero zino bakyayogera ebikaawo okukira omususa. Abadde akola ogwa mobile money mu bitundu eby'embaale bye bamukubye ekyasi n'alumizibwa nnyo naye babiwandiise era ku mukogo gw'okuna ogw'olupapula luno olwa Daily Monitor. Ate poliisi engeri gyegenda okulondoola mu buli kakolo akakolebwa bakulaze naye bakuba wana ekifaananyi ng'abakuuma ddembe ab'ekitongole ekya poliisi eno eyakitulega ebibomboola ebya bbulu beetoolodde ofiisi za FDC najja nankumbi wali ne bagandi n'emikolo mbu bayinza okugibeeranko bwe batyo basobole okwetegereza n'okukuuma eddembe okulaba nti mpaawo omuntu yenna atabangula bigendererwa. Akakiiko ak'ebyokulonda kakkiriza General Mugisha Muntu okuwandiisa ekibiina kye. Ojja kulaba wano General Mugisha Muntu ekibiina kye ekipya
ekya Alliance for National Transformation kikino General Mugisha Muntu kyayagala okuwandiisa basooka kukiyita New Formation naye kati bagenda nti bakiyita Alliance for National Transformation naga nti kati kino bakimukkiriza ndi bw'aba ayagala awandiise. Ate waliwo n'amawulire amalala era agafa ku kirwadde kino ekya kolera ekirimu embiro n'okutanaka ekiruma abantu mu bitundu ebya division y'Erubaga Kabowa wali ne bagamba nti abantu mu Kampala kati emitima gibeewanise nti girisula gibatundugga. Ojja kulaba wano engeri gye gibatundugga mbwe abamu ku bo naddala abo abaliranja bali ku njegoyego z'emyala mazzi gye gabimba ne galyoka gatandika okusaasaanira kungulu mbwe abamu ku bo tebakyaganya n'abaana baabwe kufuluma wabweru. Abali obunyamanyama obwokere ku kkubo amandaazi obugege obusiike n'ebintu ebirala ne bakulaga wano engeri emitima kati gye gibakyekeera ne bagamba nti bangi ku bo bagamba nti sibanga nange naye olumbulege mu kolera ono asaasaanye mu bitundu eby'Ekabowa. Naye ensonga eno ojja kugiraba wano Kampala engeri gye babalagidde okweteekateeka obulungi si kulwa nga munange mugwa ku kyokya. Ojja kulaba abantu wano nga bakulaga biki by'oteekwa okukola okwewala ekirwadde ekya kolera. Waliwo n'amawulire amalala ag'engeri bwe gati agafa ku nsonga ez'amatendekero ag'abasomesa ne bakulaga wano essomero ettendekero ly'abasomesa ery'emisanvu ne bakulaga ne bagamba nti liri mu mbeera mbi ebizimbe ebimu birabika ng'ebikutte mu mbinabina mu biri awo bwe bityo yegeyege ne bagamba naye ababituulamu okubisomesezaamu n'okubisomeramu bo era tebatuula matiiriri ng'enkoko ebiikira wali omusege. Lwaki siva ku lupapula lwa New Vision? Kakati mu lupapula lwaki siva ku lupapula lwa Daily Monitor? New Vision gwe nkutte kakati yennyini naye nga ngenda okukutegeeza ebifulumiddemu njagala nsooke nkutegeeze bino tibanywanyi b'abayuga kiiki bwe bakutuusako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddume Luboggola bano balunzi ba nkoko bakukutivu omwali mulimo guno bagumazeemu myaka na bisiibo n'olwekyo buli kye bakola bakitegeera kati beetaaga okwekwanya obeebuuzeeko bulungi omanyire ddala ki kye bakola bakikola batya naawe osobole okuganyulwa mu nteekateeka y'obulunzi bw'enkoko ate gwe omuli w'enkoko kisaalidde mutamu ne bw'ogenda obugenzi ku supermarket ekuliraanye n'ogamba njagala Yuga Chick Super kijja kuba kiwedde ojja kuba omaze eggobe mu kibya. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Chick. So tasty tofune Yuga Chick sumakaya sana Yuga Chick sumikaya woma Yuga Chick sasofune tuota Yuga Chick super yasinga Yuga Chick, 20 years of serving Uganda. Myaka 29 nga baweereza bannayuganda Yuga Chick kyekyo ky'owulira naye ate tuweerabira banywanyi bo aba Spia Motors abakuleetera Benz wano mu ggwanga erya Uganda kati bakuleetedde Fuso magulu 10 tewenyusa esula etudde kakati ate mu kwetikka awo ne kiyitirira buyitirizi bw'ogituma omulimo nti esobola bulungi enguudo za kuno okugikola service olwirawo ddala kuwetambula kilomita 1.5 lwaki tomanya ebifa ku nsonga eno bakugambye nti genda wali ennakawa ku Spia Motors otegeere byonna ebifaayo. New Vision akedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero akulaze ssettendekero 32 ezawano mbwe amabaluwa ge zirina agakireebereebe ne babaga nti banguyeeko okufuna ebbaluwa enkuukuutivu olwo bayinza okukkirizibwa okwongera okukakkalabya emirimu obulungi nga tewali kakunkuna naye munda eyo ku mukolo gw'okutaano mu lupapula luno ne bakulaga ssettendekero zino ezirina ebbaluwa eza yegeyege n'ebirala ebifaanana bwe bityo ojja kubiraba ku mukolo gw'okutaano ziriwo ezitannaba kufuna amabaluwa nga zikolera ku bbaluwa ziri ez'ekireebereebe Aga Khan University, Kumi University, African Bible College of Uganda, Uganda Pentecostal University, St. Lawrence, Mutesa Royal University, All Saints University, Lango, Clark, Cavendish International University, of East Africa, Victoria University, Africa Rural University, Livingstone International, St. Augustine International, Vicha University, Labaino Uganda Technology and Management University, Africa Renewal University, Nsaka University, Ibanda, University of Kisubi, Kaiwa International, Valley University of Science and Technology, Team University, Great Lakes University, Ankole Western University of Sacred Metropolitan International, Avens University,
University of St. Joseph Mbalala, Naire University, Fins Medical University. Ojja kuziraba ziriwe zirina nazera bazikutereddewo wano, ojja kuziraba wano eza government n'ezitali za government. Eza government zirina, ezitali za government zirina Mountains of the Moon, Uganda Christian University, Nkumba University, Kampala International University, Ndeje University, Bugema University, Bishop Stuart University, Kampala University, Uganda Matters University Nkozi. Byebyo kakati kyekyo ojja kulaba biki boogera. Amasanyalaze agamanyi g'enjuba bagatongozezze eggomba wano nti gavumenti obulindo n'obulindo bw'ensimbi obuwumbi 9 mu kamu tinaye kati gagenda kusaasaanyizibwa mu bantu biri mu lupapula lwa New Vision okedde okufuluma leero. Kakati ennyonyi za Uganda Airlines nti zanditandika okubuuka mu mwezi ogw'omukaaga. Otegedde mwezi ogw'omukaaga ne baga nti mutunule enkaliriza ng'alagirira omusota temuva mu bbanga mwezi okulaba ennyonyi za Uganda Airlines nga zibuuka ne baga nti olaba ekitongole kino bwe kizzeemu embavu. Kakati ate ne bakulaga ebirala ebifa ku nteekateeka y'abayizi abagenda mu gezeserezo. Entegeka yaabwe ojja kugiraba wano ekoleddwa baane abagikoze baliwo ebbaga erireeteddwa ababaka ba palamenti omubaka Kyewalabye Majjegere ne banne baagala babeerengawo ebikolebwa ku bayizi bwe bagenda okugezesebwa naddala bamaze okutandika okukakkalabya emirimu. Ensimbi z'abavubuka tezigenda kuva mu minisitule ya kikula ky'abantu ne bwe munaakola mutya bakombye kwerima Pius Bigirimana wuuno aliko n'akamwenyumwenyu kayambadde wano ku matama ono ye muwandiisi omukulu mu minisitule eno naga nti zirina kusigala eno waffe ez'enkulaakulana y'abavubuka. UPC bawanjagidde ebibiina by'ebyobufuzi okwenyigira mu nteeseganya ez'okutabagana ne baga nti abataka abaagalana mu kimanyi be balima akambugu ab'empaka ababiri tebawala luga. Ojja kulaba wano omukulu Osinde ng'aliko byannyonnyola ku nsonga eno ng'aga nti ono alya n'oli alya y'emmere ewooma. Kakati ate ministry yo eyepulanyizibwa ku byobulamu efulumizza doozi z'okuyambako ku bakolera eziwera. Ojja kulaba wano biki bye bannyonnyodde Dr. Joyce Moliku ng'aliko byannyonnyola palamenti ku nteekateeka gye balina okwaŋŋanga ekirwadde kino kukirinnya kituula ku nfeete. Bagenda engeri gye yeekomye obuyinza bw'ekitongole kya banka enkulu eya Uganda ekya byamateeka mbu yali abulina ng'alinga abulina mu kikapu ng'abutwalira bw'ati mu nkwawa. Ojja kulaba neolanya mukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga ababaka ba palamenti nti baabano mbu beemulugunyiza ne baga nti ebitundu ebimu nga tebigabana kyenkanyi ku mugaati gwa keeki y'eggwanga. Naye ebyo byonna biri wano bannamateeka bannyonnyodde ensonga lwaki Sitera Nyanzi teyasobodde kuteeka mukono ku biwandiiko ebirina okulabika mu kooti bye bakazaako eri affidavit. Ojja kulaba wano ki kye boogera ne baga nti omukazi ono bwe yandibanga yawamatusseemu olubuto naye n'omusirikale omukazi eyasinga okukolera ebbanga eppanvu Josephine Kakooza baabuwe naye wuuna akkiridde ezira kumwa alembyerembye kalwe kaganga era gye basabalira ku mugongo ng'obwato naye munange kitalo. Tusooke tuwulirize. Abaspia Motors Limited nga bwe batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 mukaga nooti emu. Kyekyo bagukirawo ogende ku Spia Motors wali nakawa omanye ebifa ku mmotoka eno. Nera 247.com Nera 247 ojja kalaba wano www.nera247. Kakati kano ge kaleese ne kaga nti Pastor Chaze owa Omega Healing Center alumiriza nga bwe waliwo abasumba abafere abakuumibwa amagye agakuuma omukulembeze mbonemu ne sempa amuwagidde ne beetonda ku lw'abasumba abaafuuka emisege egisikula ne bagamba abamu banyaga abakkiriza abandi basobya ku bakazi n'ebiralalala bye boogeddeko awo naye temubaamu bino bye bagaa nti bakiwadde munnange bwe bujja. Kale mwetereze mmanye gye mwanikira obuziina naye nga kyekyo gafulumidde mu Nera 24/7. Kati ate ojja kulaba wano Justin Bajenda eyali alabirira emirimu gya banka enkulu eya Uganda nti akkiriza nga bwaliko ebiwandiiko byafulumya mu banka enkulu n'abitwala ewuwe. Wabula aga nti bino byali bibyebwoya gali wano mu Nera 24/7 nti kubanga mukazi alina emirimu mingi alina guno naguli yakola guno naguli naga nti lwakugatta na mandwa mugugu naye ebiwandiiko byo tebyali bya banka mbu byali bibye.
yabadde afuuse nakyesirikidde okutuusa mu ssentebe w'akakiiko Katuntulo yakanyizaamu naga nti sooka oleke mbabuulire. Kaakati ne baleetera amawulire amalala. Kooti eragidde Bigirwa ayimbulwe mangu nambiro. Omulamuzi Roselyn Nsenge mbw'abawaabi akabatemye ke bagamba namwandu kaatema omusika naga nti muvunaana mutya omuntu mu tteeka eritakyaliwo nga lyaggyibwawo dda. Ebyo bagamba nti nantakyala ayimba nkadde. Yabadde ayungudde balooya bannamateeka okuli Samuel Muyizi, Asumani basalirwa n'abalala omusango ne baguwuuta buva nga tebannaba nakuwoza. Dr. Stella Nyanzi abuuseemu olubuto mu kkomera eruzira wano. Ebyokufuuka kannante byapekuka n'ebigambo byamuzaalira akabasa mukazi wattu yakeetyabira akalimu obuwuka. Ne bagamba mbu aliko ebigambo byeyatyebeka ebyokukonjera omugenzi Esteriko okundeka nnyina wa Pulezidenti Museveni. Kakati akyawera ennemba nagwo nti yawamatuseemu olubuto mu kkomera eri eruzira wano. Kakati ate nono n'agamba nti kiki ekyalemesezza Bobi Wine okugenda mu Paalamenti ya Bungereza okuteesa ku demokrasiya wa Afirika. Ne bagamba nti yatidde butalabika mu kkooti gye bamuvunaana okulya mu nsi olukwe. Naga nti bw'agende ayinza okubandaala kati no mukulu waayo ate ne bimuzaalira akabasa. Naga nti yeeyisiza mu ngeri ya kikungu talina gabula mu kkooti ng'emwetaaga kubanga akimanyi nti bakuyita embuga tebuba buganzi ate era n'ogw'embuga gutta ogw'obuko. Mbulayo Fono Opondo omwogezi wa gavumenti ajereza abategesi b'olukuŋŋaana olwo naga nti kiki ekyaleese omukoosi mu nteekateeka ez'okugenda e Bungereza okuteesa ku demokrasi wa Uganda. Ojja kulaba bye boogedde wano naye sooka owulirize bino ebifa mu Solar Solutions. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde eky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Ekyo toddamu kwewuunaganya ategeera butegeezi nti okuva mu kibululu okubeera n'amasannyalaze ag'enjuba mu ngeri ennyangu Solar Solutions. Naye ate mu bukedde olukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero baleese Bashir ne bagamba nti mwattu agonze. Buuna atandise okusiinya ku kyengeri y'okuwaayo obuyinza ne bagamba nti emboozi eno jaggisoma ogiggwennyalwe kubanga egudde amakerenda ku muko ogwokubiri. Naye katusooke tuwulirize ebya RNG Power Center. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasaanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi, era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo, saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station, ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 2 3 7 Weewaawo kaakati bukedde kwe tubadde olukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero wuuno Stella Nyanzi alojja bwe yavuddemu olubuto eruzira. Wano ndowooza katusubire teyakubyewo bigambo by'amaanyi naye ng'ategeezezzaamu kooti ne bagamba nti ku muko gw'omusanvu bino gyebiri omukungu wa Kabaka ali mu katuulu omukadde yafiiridde ewuwe. Pulezidenti Museveni yatongozezza amasannyalaze g'enjuba eri eggomba ne bakulaga wano Pulezidenti Museveni ng'atongozza amasannyalaze gano bibino ebisowaani ebisika ebbugumu ly'amasannyalaze biteekeranye baabuwe. Filipo Kaggwa abanoonya afiiriddwe omwana kitalo ng'alabye bambi, mwana wa myaka 14 adde asoma ku Universal SS wali Komamboga kitalo. Naye kakati ate ne bakulaga n'amawulire amalala mangi. Omukungu wa Bwena ali mu katu, abategesi b'ebivulu byasazibwamu nti bazzeemu okutabuka. Ndaba wano abamu ku bo abasirikale ba poliisi baabano Kibuuka ne Tone Sempija, Andrew Benon Kibuuka wali wano ng'annyonnyola ssente zajja zitya zaayitira waani n'abandi zaayitira wa minisita. Paalamenti etandikidde kuteesa ku bulwadde bwa kolera obuli mu Kampala. Nyanza avuddemu olubuto mu kkomera. Badde akulira bbandi ya poliisi afudde alinda kumukuza munnange ekitalo. N'akulira abadde akulira essomero lya Namirango Girls naye afudde. Naye aba P7 mbu basinze kukola kigezo kya SST ndabawo ekifaananyi kya minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza naye ate ebyawaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo biki ebinnyonnyola wano linda kojja kubitegeera. Obuwumbi 13 zaafiira mu malwaliro 3. Omuliro gusaanyizaawo eby'abayizi ba SETA SDA ate n'abantu n'amakampuni
ne bakulaga ebyenjawulo bye bakola. Obulamu wano ojja kubulaba ebipya ebizuuse ku bannayuganda abattiddwe South Africa babikuleetedde wano, naye ne bakulaga n'engeri ennyangu gy'oyinza okutangira kolera ng'ose n'amazzi mu nnyumba, kati engeri gye gayingiramu gy'olina okusooka okutangira. Naye entereka y'eddagala eyinza okulifuula ey'obutwa agafa ku bidduka, ne bakuleetera wano by'olina okumanya mu ngeri y'okufuna pamiti. Ab'ebidduka baabano nga bannyonnyola akawonvu n'akagga. Titus Mutesasira wali ku Goodway Auto Garage, ojja kulaba ne Moses Kaira wali ku Salama tebabulamu nga bakunnyonnyola. Kati ono naga nti omwaka guweze enkoyoyo nga afudde, naye bye yaleka bituuseewa. Biri mu lupapula lwa Bukedde, olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero, babikuleetedde wano ojja kubiraba. Abatuuze b'Ekyankwanzi nti basattira bukunku. Waliwo omusajja ayitibwa Kangaho, bw'owulira amangu oyinza oga nti Kangaho naye mbamita Kangaho, ne bakulaga engeri gy'akaabya abantu akayirigombe. Naga nti inginiya weeraba lekundagala avu gyendi, kati noonyeza mu bazungu. Ojja kulaba abalala Semirembe okuzannya firimu kumufudde omuloodi, engeri gyafunyemu ebidduka n'ebirala bingi era ebirabise wano. Naye munanga akadde kati kakombye kwerima, nange kantere enve wano, anti okimanyi omugenyi atakyaluka ayumbya n'ennyinimu. Kakati nange yessaawa ntere neesebulula mpola mpola, baga nti Dawudi obudde butuuse. Gwate munange n'alaba nnemera wano, baga nti omugoba amagamaga yagobye eryato mayinja, kantere nve mu byokumagamaga nsituke. Pastor Ephraim Musasizi wali Nakifuma, Pastor Jafet Muwanguzi Kabulengwa ne Pastor Serugo wali ku Hand of God Nansana. Mwebala okubeera nga kwe muli omukulu Mulumba wamu n'abakozi ku Gayaza Fitness Center awo mu Nakalaji Road. Mwebala okubeera nga kwe muli muwuliriza n'abakozi aba Kidan Millers wamu n'abantu bonna abamakerere Kavulaawo. Mwebala okubeera nga kwe muli muwuliriza. Gabadde bwe gati agenkya olunaku olwaleero kyoba teweerabira nti gakutuusibwako banywanyi bo abalunzi b'enkoko abakuukutivu bano bayitibwa ba Yuga Chick, balunda enkoko yaabwe eyitibwa Yuga Chick Super. Genda wonna mu supermarket ojja kubeera nga weefunira enkoko eno kawoomera. Amawulire ku lubuto lwa Simba ne Yuga Chick. 20 years of serving Uganda. Neno yesawa yendala ku lubokola Simba. Uwezi nyime nyubeza pesa wano kuwedi yemanyidu olungi okuzisengeka Simba. Zinoze nyime nyubeza pesa wano ezina kunyumira ndate Simba. Nazaliwa kukwagala ndi anjagala ntekere mu mataya. Omwelo mukunyime byenyuve mpomeza wano ezina kunyumira ndate Kanyemeza bu selfie Dawata Kankubya screenshot nyumirwa kawuwa kenyume nyubuli sawa Sokano bebe mufano gongo kwekule Bakala tubewale Lokwe gomeko banga Uwezi nyime nyubeza pesa wano Ulitukete nyime nyubeza pesa wano Sinyumira wano ku Radio Simba. Nyumira wakawuwa kenyume nyufu Uli sawa Chakugoberera nkansowera Konoke kawuwa kapya Ulobakola MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo goba enzikiza ne solar esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu mukenda olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN. Everywhere you go, MTN. Kumyaka 2 junyumirwa. Enjoy your money. Jelema Obina. It is okay no yanakula zake ya fifite oke kale fote kolanganze mwemegetere sente Uno bulambulinga kibala mu musana bwa kufukirira oyazi yakera yasigala zinoga zikondera ziruma asitukane yekinira munakumakina nabakayire mwangu waku kokaya kuzikutaganya